Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa mu Kenya nga kkooti ensukkulumu eteekateeka okuwa ensala yaayo ey'enkomeredde omusango gw'okulonda gwateekebwayo mu kkooti abaazimiyo la umoja ekulira Raila Odinga nga wakanya obuwanguzi bwa William Ruto eyalangirirwa ng'eddakiika 6 ziyise ku ssaawa 6 abalamuzi bonna omusanvu nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Martha Koome batudde olwo n'asoma okusalawo kwabwe kuno kw'abalamuzi omusanvu nga bonna basiza kimu nga nkuyege ne bagoba omusango ku miramwa 9 gye beesigamako mu kuguwulira. This is a unanimous decision of the court and we make the following orders. 1. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022 are hereby dismissed. Ssaabalamuzi Koome asoose kutegeeza nti bahumbye omusango guno naye ng'okusalawo kwa bonna bakuwa mu nnaku 21 okuva kati. Kkooti ekizudde nti waali bujulizi ku bantu okuyingira obutereevu mu nkola gye baali baweerezaamu obululu wamu n'akakiiko k'ebyokulonda akawafula Chebukati nti baliko kibamanyi. B. No credible evidence was presented to support the allegation that Forms 34A presented to agents differed from those uploaded to the public portal. The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations. Ssaabalamuzi Koome era ategeeza nti wali bujulizi bwonna bwe bafunye ku foomu ezassibwa ku mitimbagano n'ezo ezaaweerezebwanga ebalangirira akalulu ku Bomas of Kenya. There were no significant differences captured between the Forms 34A uploaded on the public portal and the physical Forms 34A delivered to Bomas that would have affected the overall outcome of the presidential election. Ssaabalamuzi era ategeeza nti kkooti eremereddwa okuzuula obanga okwongezaayo okulonda mu bifo ebimu kwali kunyigiriza abalonzi ba Odinga yalina obuwagizi obungi. We have deliberated on this proposition and found that it is not mathematically sound and that the rounding off done by IBC and the chairperson was correct. Ku njawulo ey'obululu obugaanyi bw'okubbibwa abalamuzi bategeeza nti oludda oluwaabi lwalimu okuleeta obujulizi obumala nti waliwo okupakira obululu mu bokisi n'ekigendero eky'okubbira Ruto. We are of the view that the pointed illegalities and irregularities were not of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. Ategeeza nti ebikola eby'obufere musango munene ng'olina okuleeta obujulizi obw'enkunala okukakasa kino. Agambye nti wali bujulizi bumala era ku njawulo y'obululu obwakubwa kaluluko bwa pulezidenti n'ebifo ebirala. Therefore, to the question whether there was a difference between Forms 34A uploaded on the IBC public portal and those received at the National Tallying Center and those issued to the candidates' agents at the polling station, we have found none. Kkooti ekiggumiza nti ng'obuyinza obw'okubala akalulu ka pulezidenti bwe kuli mu mikono gy'akakiiko k'ebyokulonda konna era nga bwe kityo bwe kyakolebwa naye nga ssentebe yalina okulangira omuwanguzi ow'enkomeredde. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Bwe batyo kwe basinzidde ne bagoba omusango guno olw'abaloopa okulemererwa okuleeta obujulizi obumala. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be valid under Article 143 of the Constitution. This being a matter cutting across the public interest, we order that each party do bear their own costs. The court is adjourned. Ruto kati alindidde kulayizibwa nga pulezidenti wa Kenya ow'okutaano ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno nga lw'okubiri lwa wiiki ejja.
Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.